BYENDABA katukuwe byetulaba otuwe byolaba okwetooloola ensi yonna tulowolereza tulowooza nti ensi tuti bweri amaaso gatume wala nenabwe gye tukoolekeza tube bye tukuwa tulijja wala akanyomero byolaba BYENDABA no evening drive ne Lubowa Kyemba. Kakati Haiti gwanga ly'abaddugavu beekubire president awo ne bamutta. Kati biganga byawambye bakawuboyi beyo bawambye Port-au-Prince ekibuga kyabwe ekikulu abasajja abayaayi bafunye emmundu wala kati abaana ba street ne bagwa ka police awo ne bazitwala barracks ne biganga by'abayaga bye byawambye ekibuga kati beetaga police basabye Kenya ebawe n'ensi endala zijje ziyambe baba abantu kyere the country is unruly bintu biganye kakati kati nina kyembaleetera ensi ezisinga ezirimu abaddugavu zirina ettaka eggimu ate enjazi ezaazo z'amaanyi okusinga ensi z'abazungu. Kano akantu njagala bakategeera abantu kubanga njagala mutuule muyingire mu kibiina. Kakati Haiti eyo togiraba nga bw'ogiraba abasajja abazungu bajagala. Kakati batudde wansi abazungu ne batunulira wakati wa 235 ne 240 ebyuma byabwe by'obwengula bibaweereza ebyentebereza y'obudde nti amazzi gagenda kusalako Bulaaya ne Asia nkaddemu amazzi gagenda kusalako Amerika gagenda kusalako Bulaaya gagenda kusalako ne Asia. Kati amazzi gano batunulidde entebereza y'obudde ejja kubanga ekisooka bano abasajja bamazeeyo ebibira byabwe abasajja basimaasima ettaka lyabwe buli kaseera ennyanja zaabwe zaggwamu kye bayita freshness obulamu abantu gye bantegeere amazzi g'ennyanja yaabwe tegakyali fresh. Kakati amazzi ab'entebereza y'obudde abazungu ku byuma byabwe eby'obudde byakizudde nti emyaka egijja wakati wa 235 ne 240 amazzi gagenda kusinga bwe gabadde level erinnya era amataba gagenda kweyongera nnyo n'empewo ey'obusungu obuyitiridde embuyaga awo wetuli. Kakati mwe mukyali eno muli mu byampuuga Bobi Wine simanyi PRU ani oyo General Muhoozi muli mukuba ntamatama abasajja abazungu bakibaze. Kati kye bakoze yo mu Russia yajjayo bwino abasiraamu gwe basooka okwogera mu byafaayo nga abasiraamu abawarabu bagamba nti Nabbi Isa yali muddugavu. Kati Putin weeks eziyise yabikula etterekero n'agamba nti banna ebitabo mbiguddeko yabwe ebiri wano byogera kino Jesus yali muddugavu. Kakati ng'ayagala favor okuva mu baki mu baddugavu Russia etandise okumaamira abaddugavu ati wakyali virgin. Kakati omuzungu kyagenda okukola gye bujjako eyo maaso bino ebyobawula sente agenda bivaako. Abazungu batandise okweteekateeka okugula amataka mu Afirika era gye bujja eyo banditandika n'okuddamu okukola second gundi ey'okuddamu okuwamba Afirika okuddamu bagita colonization. Yes, bagala kuddamu to colonize Africa. Nebyenjogera bano abantu bitegerekeka bulungi bwe twogera colonizing Africa nja kuwa ekya colonization of Africa. Rwanda yatwalibwa France. Uganda yali Britain Bungereza. So lw'obudde nja kutegeeza abawuliriza kino kituufu amazzi gagenda kumaamira America,
Asia neki ne Bulaya kibayita Europe so bali kwetegeka kakati ettaka eggimu liri wano n'enjazi ezikyali engumu wano amazzi ziri mu Afrika ennyanja ziri fresh n'ettaka eggimu biri muki mu Afrika kubanga bensi zaabwe sayansi akoze eki azimazeewo kati bakola bino batandise okukola emmere ey'obutuwa nga bagiteeka mu mikebe kibayita biofood baddira emmere biochemical baddira emmere ne batta emmere yammwe ey'ekinnansi ne baleeta eri artificial kale katugambe ebirime byammwe eby'ekinnansi ne baleeta ebiri artificial ne baleeta ebirimu eddagala kakati kansa yeeyongedde bagamufe ki mukakkane mugwewo ekirala tebaagala muzaale naye kyewakuba bwe nkyogera awo abantu ate bajja kubiteeka mu birala alwanga ajja kunkubira essimu otegedde lwaki sijja kigenda wala kambagambe ekyo bakitegeere kale abazungu tebakyagala muzaale kubanga munazaala bo tebajja kufuna webakola ki webalandingira bagamba si byakulegesa kugambye ekyuma kyabwe ekyobwengula kyabagambye y'omurasa kye yakoze okwagala obasikiriza abawe mundu Yesu yali ki abawe mundu ateekawo nti bali temubakkiriza kubadda mubafuga yagambye Yesu wakuba ategedde nti abaddugavu baganyo emyerago nti omununuzi yava waffe endwadde enkambwe bagenda zongera mu Afrika bagenda kuteekawo ziganga ezigenda okuwa gavumenti nga bwe kiri mu Haiti mu kaseera kano befuula abalwanirira kumbe bajja bawamba bagenda kuteekawo enkola ey'obutujju kati mwe nga mukyalonagana eno mu byekisirusiru byammwe noona ayagala obbafiirako muzeeyi muzeeyi ayinza obbafiirako abakulembeze ba Afrika kye balina okukola kwe kuteekawo embeera efuula Afrika ey'amaanyi kubanga abasajja bajja n'eddoboozi limu abasajja bagenda kusooka bafugisa empaka nga bajja wali nga beteekera 240 kiri ekyabwe kireme basangayo 240 ana kakati ekirwadde nkyogedde mbagambye kokola agenda kweyongera mu bantu bajja kusekawo bigavumenti ebyaziganga nga mwetema bwetemi bano bava eno bali bava eri nga ne gavumenti kanoti tekyaliwo naye abantu byenyogera babitegedde bitegerekese bulungi ba mugenda kutuuka ekisa nga gavumenti zammwe abazungu tebakyagala ziwola ssente baziwa buwi nga bagaba teeketeeke okuyingirawo kwabwe ate kati gwolemesa otyo oli akuwa obuwi enkola y'ekisiyaga bagenda kugiwa mu Afrika so temuddamu kuzaala bagiwa amaanyi enkola y'ekisiyaga eri deliberate bagenda kuzimba cities ez'amaanyi mu mulooze nti babaagala nnyo n'ebibuga ebirala kumbe bajja kakati wuliriza ekisooka ensi ekyuse kibayita global warming enkyukagana y'obudde tebikyalinga bwe byali ligenda kweyongera tebikyalinga bwe byali nga luli naye mbazaayo mu kiri nti Afrika yekyalina enjazi eziri origino era tuli wawanvuwanvuko amazzi gano tegajja kukola ki kutumaamira kati mwe muwogane ebyabagundi leero kati ntandise kuddaawo ngenda baleetera ebintu ebyo babiwulire sebo meeting zaatuula mu Washington omusajja ono omugagga ono Musk bamuyita batya nanyini X report nekolebwa Aaron Musk report nekolebwa waliwo programu gyatambuza kati atambuza programu ebisiyaga byeyongere endwadde zenkambwe zeyongere endwadde batandise
kubanga covid yabakubiramu covid yabakubiramu bafulumya ekirungo ate nabo ne kibakubiramu naye ekigendererwa kyali kyatuukirira nti kata tukendezaako omuwendo bantu bakendereko kakali mumwoganire muwogana gavumenti mutandika okufa ku bantu kati okupulaninga mu maaso mutandika okupulaninga mu maaso abasajja bajja ate bajja kujja mpola mpola babadde mu buki bino si bya Lubowa Kyemba bino ebintu biri mu Washington biri mu Moscow abagezigezi beyo batandise okwetegeka mu China abagezigezi batandise okukola ki okwetegeka mwe muli mu mpuuga kasitabi basanga nga temwetegese ontegedde nkuwulira naye kali kajjukire akaganga n'obutujju bwe bagenda okuteeka wano n'eddagala ekambwe erigenda okutukwasa abantu kansa kookolo emmere kwotadde n'okuteeka mu mmere bajja baweereza eddagala lye mugenda okufuuyira mu manibiro gammwe naye nga intended. So government erina okuba very careful ku basajja bano eddagala batuwa okulikebera. Government erina okuddamu okukeberanga eddagala litugema kubanga aliwo abazungu bambi abatwagala ne babeera balina ebigendererwa byabwe. So waliwo okuba omulimu ogw'amaanyi okukunguuta mu bantu bano akadde kufe katuweddeko nno nkyange nabbaleetera bwino omulala. Twagala okubeebaza mwenna abatuulizza okuva gye tusimbukidde okutuusa akaseera kano. Programa Evening Drive lyanda kulyanda tugiwumbye era tubaagaliza Easter balaza ennungi. Waliwo mpeereza ano ka message nga njogera ebintu ebyo. Mbadde manya kuwuliriza ka mobile money. Balina ssente bantu baavu kati balinyanganzi. Agamba ki? Agambye Lubowa otandise okudda ku mbeera yaffe eri twakumanyirako eyedda. Aba asiimye. Mubeere bulungi mukama batukuumire ku ssaawa mutulina amawulire beera ku radio olindirire mweraba. Nkya n'abanyumiza ku muhoozi ne President Museveni. Tetulina buzibu. Obambireke. Tetulina buzibu.